bw'otambulira ku mukwano ng'ozitowa siringi 5 ng'emikwano gy'olina gya siringi 3 olw'okuba gye gigenda okuwaana, ojja kubuuza owa pikipiki ng'ovuga piki empya naye ekirooto kyo kya mmotoka, obuuze owa piki enkadde omugabe nti mpulira nkoye piki njagala kugula mmotoka, ajja kugamba nti lwaki teweebaza mukama kyakkoledde, fayini mukama akkoledde. Naye olina progress gy'oliko. Kati ono gwe weebuuzaako akuwa amagezi ye yeegomba gwe, ye alaba watuuka, alaba wamala, kyokka gwe olina gy'olaga. Noonya akusinga. Emikwano tandika okusengejja emikwano ng'otunuulira emikwano egikusingako. Totunuulira mikwano gikuwaana, totunuulira mikwano gikugulumiza, totunuulira mikwano gikutendereza. Noonya oyo agenda okukriticizinga agambe nti mwami Lugonvu wakoze kino, naye singa nekiri wakitunuddemu, waakiri mutuule ku mmeeza omubuulire lwaki wakoze kye wakoze. Okusinga oli nga Eva ne bwe tunamubuulira nsonga lwaki wakoze kye wakoze, aga nti wakoze okusalawo okulungi. Tonnamunnyonnyola, tonnamugamba ki, aga yes, go ahead, it's a good decision. Weetaaga okwegobako emikwano egyo. Njagala otuule otunuulira abantu b'otambula nabo, abantu b'onywa nabo. Munywa omwenge, wali obaddeko n'omuntu nga munywa omwenge n'agamba naye oggyeyo ssente nnyingi zizzeeyo? Wangi, wali ogenzeeko n'omuntu mu botiiki, mu dduuka ly'engoye ng'ogenze kugula ngoye n'olonda ebiteeteeyi 5 n'agamba twalako 2, oba gamba bugambi byonna tubitwale? Emikwano gye tulina gituyambira wa? Njagala otunulira emikwano gy'olina egikusuusuuta, egikubuuzaako buli kaseera. Keera ku makyo bagambe nti omulimu gwaweddewo, olinda amasimu agagenda okuddamu kukubirwa. Olinde bani abagenda okugamba nti walidde jangu tugabane kano ke tulina akatono? Bajja kubeera batono. Naye akaseera ko Mukama akatwazika bwazisi atusengejjera abantu agenda otutuusa ku buwanguzi nga tulina abantu abatuufu be tulina okutambula nabo. Bantu bagamba nnyo nti abagagga tebayamba. Nagenda ew'omugagga guni nga njagala mpe wali mu lugendo lwe. Olugendo olwamutuusaawo waali walulimu. Olugendo lw'otaalimu toyaayaanira makungula gaalwo. Never. Kubanga alina abantu be yatambula nabo. Wakati mu kaseera we yalemererwa tewaliiwo, mu kaseera we baamunyagira tewaliiwo, mu kaseera we baamuferera tewaliiwo, omulinze ku makungula nga gengedde. Naye ku masiga n'amakoola n'amazizika tewaliiwo. Abantu bangi be twasoma nabo, bangi be tukuze nabo, bagenda okugamba nti gundi yakikuba nti yafuna ssente empya n'enkadde. Oyina kasimu ke, oyo no obbi wange. Oyina kasimu ke, oyo no mubaka gwolaba ffe twasomanga ffena. Hello muganda wange. Ombuzeeko nnyo muganda nabadde wano nenkulengera. Njagala nziye nkuwemu olukyalo. Omaze emyaka 10 tomukubira simu mbweyagala muwa lukyalo, weefuula amumanyi nnyo. Omaze nakutegeera nti kati ali bulungi. Be bantu be tulina abalina okusoomozebwa okutali kumunja kwongera okubagumya n'okubasaba okusobola okuyita mu kitundu ky'olugendo lw'obulamu ekyo kye mulimu mu kaseera kano. Olw'ensonga nti olunaku lw'eggulo waliwo eyabadde mu kaseera ke kamu k'olimu ku lwaliro. Olunaku lwa jjo waliwo eyabadde mu lugendo ng'atuusaawo w'oli mu kagga k'olimu. Olunaku lw'eggulo waliwo eyabadde ayambuka akasozi ako k'olimu kwambuka. Oba ntegerekeka. Olwaleero omulengera ali waggulu eri omwegomba, naye oyo gwe weegomba ali ku museetwe yayisaawo ku lusozi lw'olimu. Oyo gwe weegomba asomosa akagga k'olimu mu kaseera kano ng'ali ku lusozi omulengera, eggulo yabadde mu kagga ako. Kitegeeza nti bitundu ku bulamu bwaffe. Twesabire bwesabizi osobole okuyita mu kitundu ky'olugendo ekyo ky'olimu otuuke ewali abo be weegomba. Naye buli gwe weegomba eggulo yabadde awo w'oli. Ky'olina okwefumiitiriza n'okwebuuza nti yakikoze atya okuyita mu ntobazi z'olimu ku lwaliro? Yakikoze atya okuyita mu katebe k'otubiddemu ku lwaliro? Yakikoze atya okuyita mu lusozi olw'owulira nga lukumenya n'oga nti mpulira njabise, njagala kutendewalirwa? Ekyo kye weetaaga kyokka mu bulamu. Njagala kugumya mwannyinaze ne muganda wange ali eyo, ng'owulira embeera ekunyiga, ng'olaba oyita mu kusoomozebwa, ng'olaba tolina nkya, ng'olaba tolina future, obulamu nga bwesibye, togwamu maanyi. Mu kaseera ako k'olimu waliwo omulala ayita mu kyoyitamu. Ekyo kyoyitamu waliwo yakiyiseemu eggulo. Waliwo yakiyitamu omwaka oguwedde.
ndaba abaana bangi nga bali mu Arab countries omwana n'akwata akatambi n'agamba mazima mulabe gye tuli ng'omwana ali mu ddungu alunda mbuzi ne bamuwa $7,000 omwezi naye gamba guma mwanyinaze. Eyo embeera ey'obulumi gy'oyitamu ekuzimbe kigenda kuyamba okufuna value ku ssente zo. Eyo embeera ey'obulumi gy'oyitamu ekuleetera obuvumu n'okukola ennyo, ekuleetera obuntubulamu n'obwetoowaze, ekuggyemu amalala n'effujjo, ofuuke omukkakkamu. Tayimu egenda kutuuka nga wadde olina ssente naye ng'oli muntu mulamu kubanga n'abaavu bamanyi. Togenda oli ataddeyo ekiteeteeyi kyakitunda $15,000 owoze ekyo ekiteeteeyi kyennyini kyatunda $15,000 wano bibino mbitunda enamugye mbibawe tosiriwala. Tunda ekiteeteeyi kyo ku $40,000 waliwo ajja okirabaga nti naye oli yali akitunda $12,000 ate nabirabye kwena era waliwo ajja okulaba ebiteeteeyi bye ebyena agambe nze sikirira ku haamu wansi nsigala ku Kampala Boulevard. So kino kiri ku buli muntu alina bizinesi. Ojja funa emirembe singa okoma okulangira bizinesi yo mu bizinesi z'abalala. Gya attachment ya bizinesi ogenda kugwa eddalu. Ensi egenda kulaba ng'omulogo ate ogenda kufuuka omulogo ebyaddala nga sigenderedde. Abantu buli kaseera baagala tulaba nga tuli under them, buli kaseera baagala tulaba nga tuli bapakasi. Naye onaabeera mupakasi pakadde. N'oyo naye ayagala okulaba nga buli kaseera oli mupakasi yaliko omupakasi. Singa teyazuukuka nga gwe bw'otidde okuzuuka tewandibadde nawe oli nkugamba zuukuka olwaleero. Nkugamba olwaleero zuukuka. Bw'otaazuukuka olwaleero omukisa gugenda kuggwaawo. Ojja kwagala okutuuka okuzuuka nga tewakyali mukisa naye nga neeyakusigula akulaga nti takyalina budde bwo. Tubirabyeko abantu tubalabye tulabye ensi. Abantu tubalabye ne tulaba ensi kyeki. Abantu baagala nnyo buli lwa Mande buli lwakubiri ogendayo mukama wange muganda wange bosi wange nga ndi bubi bangoba mu nnyumba naye nammwe n'asooka akulangiramu awo bye baagala okuwulira. Ebyo by'olowooza nti omukooya byayagala. Abantu nga bwe mulaba nti Omungereza teyasanyuka nga Uganda efuna obwetwaze n'abantu abatusinga bwe tubeera nga tuli wansi waabwe tebaagala tulaba nga tufuna obwetwaze. Ekyo badde okimanyi? Bungereza teyasanyukako nga Uganda efuna obwetwaze era n'abantu bwe batyo bwe babeera. Era kyefaananyirizaako n'abasajja abamu tebaagala bakazi baabwe kukola kubanga balaba nti bagenda kufuna obwetwaze. Ayagala nga buli kimu akisaba gwe naye paka ddi bwayogera eddakiika nga 2 nanga muganda wange nyinamu obuzibu mbadde njagala onnyambiseeyo akakadde kamu. Namugamba dde naakazijjawo naguze poloti. Omanyi omuntu okumala emyaka 2 nga tayogera naawe naye nga maani abantu osabanga Mukama n'akulaga emitima gy'abantu lw'olimanyi ebigifaako n'oyo gw'oseka naye awo gw'olina bwe mulaba sheemu bw'akulaga omutima gwe. Singa Mukama akeera ku makya n'akuteeka mu zino zibayita simanya biki vision biki n'ekuggulirawo n'olaba ensi byekulowooleza ne byekwogerera otuuse okukyawa n'ennyoko. N'akuggulirawo ati n'olaba ensi byekulowooleza ne byekwogerako oyinza okutya nga ne gw'obadde oyita munno si munno ate nga waabulabe nnyo n'okusinga bw'okirowooza. Oyo gw'oyingiza mu kisenge nga takonkona y'ate akonkone ng'ayingiza eddogo mu kisenge. Eyo guga ntya ye waatuukira ayingira buyingizi. Muganda wange abo be bantu ate tulina okubawangaaliramu
ne bw'onaagenda ku kizinga kyawa beebo, ne bw'onaagenda ku mawanga gye bali, ne bw'onaava mu kampuni eyo mwokolera yonna gy'onaalaga gye bali. Owooza bano abakozi ba wano tebaagaliza abakozi b'omu kampuni eno babi bankwe baki, ne gy'onaafuna omulimu omulala nabo bankwe. Just yiga buyizi butya bw'olina okuwangaala nabo. Bw'ogendanga mu kampuni kola emirimu gyo. Ani yakugamba nti boosi mukwano gwo? Ani yakugamba nti mukozi munno mukwano gwo? Is your workmate, is not your friend. Is just a colleague. Huh? Muganda wange. Musule bulungi. Osule ng'obirowoozaako. Toggwa mu maanyi. Abo be bantu. Tobagoba mu bulamu bwo. Yiga buyizi bw'owangaala nabo. Beera reserved mu bintu byonna by'oyogera nabo ne by'okola nabo. Si basanyufu gy'oli. Nedda. Tosobola kumanya mikwano gyo. Tosobola kumanya balabe bo okuggyako ng'omaze okufuna ebizibu. Lw'olifuna ebizibu, lw'olimanya mikwano gyo ne balabe bo. Si buli bizibu bye tufuna mu bulamu nti bibeera bibi. Mukama abeera ayina eddala w'ayagala otuteeka, naye ng'ayagala agenda otussaayo ng'amaze otusunsuliramu be tunaatambula nabo. Y'ensonga lwaki asooka n'atuteeka mu kateere n'awandagaza enkwe zenge. Ogenda okulaba ng'abadde n'abantu 100 ng'osigazza abantu 2. Abadde atambula n'abantu 100 ng'olowooza banno ng'osigazza 2, osigazza 3. Anaagenda okukussa mu ttaala ng'akuvuunusizza akateere ng'otegedde bw'otambula nabo. Si buli kusoomoozebwa okujja mu bulamu nti kubi. Okumu kusoomoozebwa bubeera busengejja obutusunsulira abalabe ne badda ebbali. Tobuuzanga muntu nti onambeererawo mu kaseera akazibu era ajja kukugamba ye. Yandikugambye ati gwerinda akaseera akazibu kajje. Ke kanaasalawo oba akubeererawo oba takubeererawo. Tomanyi mikwano gyo okuggyako ng'omaze okuyitawo mu kaseera akasoomooza. Bw'onaakeera ku makya omukwano gwo n'osalawo gukuumira ku social media, n'osalawo gukuumira mu public, era public egenda kukulinda. Lwaki abantu bangi bajjayo laavu zaabwe n'agamba nafunye omukyalo omupya, nafunye omwami omupya ono gwe nnyina yasinga, naga yakuggyako ekitiibwa ky'okuba nti oli mbeerera. Ebiseera ebisinga nga tetunnakyamuka n'abapya be tufunye, okuggyako nga gw'osuuse okuba naye, naye bw'oba olina gwe wali ofunye dda, wandibadde oseka olekamu, kubanga n'oli gwe wakyawa bwe wali waakamufuna mwatijja. In fact mu nsi muno tewali muntu malayika, era togenda kufuna mukyala nga 100% perfect, never. Mu nsi muno togenda kufuna musajja nga li 100% perfect, never. Tolimufuna. Wabula ekyenjawulo ekibaawo mu byonna, omuntu oyo gw'ofunye wadde alina ebisoomoozo ebimuliko, osobola okumugumira. Waliyo omuntu nga tasobola kugumira lugonvu. Yes. No. Nedda. Senti tamwagala naye tasobola mugumira. Ate bino ebintu tubyawule. Twawule okwagala omuntu n'okusobola okugumira omuntu. Waliyo omuntu wadde ng'omwagala naye ng'embeera ze tosobola kuwangaala naye. Ng'ekisoboka kye musobola okukola kiri eki is to have sex, you enjoy, buli omu aleke munne. Naye lw'omukkira ku makya muga nti ngenda muwasa. Olunaku lw'oyingira obufumbo, lwe lunaku lw'obeera omaze okweteekateeka okugumira buli kikwata ku musajja oyo, okugumira buli ekikwata ku mukazi oyo. Abantu bonna bakeera ku makya ne bagamba boy child, girl child, not because nti gwasinga okuyita mu mbeera embi okubasinga. But for them, si beetegefu kufiirwa bufumbo bwabwe olw'ebyo ebyefaanaanyiriza by'oyitamu. Naye bwe basitula eddoboozi lyabwe nga balyesigamiza ku ggwe, babba baabwe oba bakazi baabwe bajja ddiwulira. Oba ntegeerekeka ofuuka experiment
bakusaddaaka ebyabwe biterere. Abamu beeyambisa ekiriwo okuggyako obusungu bwabwe gw'olowooza bavuma Erias naye ng'avuma bbaawe. Kyogereko. Lwaki okuba otya omwana w'abandi naye ng'ekyo gw'olowooza akigamba ggwe naye ng'akigamba bbaawe. Abakazi abenzi baatutamu obwenzi mu bakazi bwasukka obukazi buzunga boy child gw'olowooza agamba ggwe kumba agamba mukazi we. Message agiweereza byonna abikola ogwe butereere. Era ebyo by'oyiseemu omwezi ogwo ogumu oba wiiki oba ebiri yabiyiseemu emyaka egi. Gw'olowooza buli mukazi akeera ku manja n'agamba nti okuba otya omukazi olowooza tebakubwa? Obadde okimanyi nti waliyo abakazi be bakuba ekiro n'omuwulira ng'emiranga gitabuse n'akeera ku makya ng'aterako bbaawe kyankya. Nga kibayita ogamira. Agamira. Abakazi abasinga bagamira. Kati najja eno alabayo gwe bakubye n'asitulira kwoyo eddoboozi ye teyeewaayo teyeesaddaaka.